ezowasa ne wana batalina kabina ngaze kara jakulabanga kwegali nga yalaba ye Miss Kavi abantu bakutuusa butuusa nga yalaba alina nenga kumuzika bya Salvation tuchagendera ddala maso ezibera musanvu kumunana nga tukutwalaganya magezi omukulu Mahadi wasali akayimba naye tewamukwana Smith nezo sende naziri azenjogerako tewamukwana nsaba mbeka namba bakawereza ritake ezo ritake kugamba kali batayinza okulya musende bitakono liwamanyi sekulya nga muyadde 10 nosiko asagala yatandisa kulya ritake kubenza abantu bandide musenye kala mukaba nkukolimira tondia mwadde 10 osazenye nawo oyimba Ngena kukolera ki? Kukolera bivide. Nkole ki? Damu mukusente. Famu, alisi famu awo. Nenga munange onakola yatu atisa mbimba wa bachala mu magezi gatukutwala ganya magezi. Tubade ne story ya mwana mulenzi kabako urakayimba. Ngaba mu bamugambo kubalanga yakabye embu yakabye ebigambo byakabako nakayimba netukawulira naye akayimba nze ndowooza balina idea nga yemu naye buli omu nagifulumya mu ngeri eye esawa zino mbadde njaga tufune kayimba ka mwana muwala Viola Nakitende ngayimba mama bulamu then ate tufune ne John Black nga naye ayimba in fact John Black mama bulamu ono watata bulamu naye John Black atumukuba lwansonga olabe ogeregeranye bali eri bakimba nga bafuna idea yemu bakikuba mu ngeri yanjawulo then nabano balina idea eyagala okufaanagana naye bakikuba mu ngeri yanjawulo yeso tukola ki bayina ataba abayimbi babiri bona balina concert ku lunaku lumu bakikola batya ono agenda kubeera nga launchinga mama bulamu oli nga launchinga tata bulamu tugenda tuli basanyufu nnyo okubeera nga tuba introducing abeera agudde tewali buzibu kasikali sabe omukulu Abdallah Museke atuwe mama bulamu tata bulamu okuva wa Viola Nakitende then ate tukomewo bana sayina omusajja ayina eddoozi bana nga kiyimba bulungi kijona Vanessa yali mukazi wa Ziza Bafana nalabanga talimu omugaso oli namulabamu omugaso ali walimu omugaso nawe nze kankubulire kano kankubulire waliwo ogamba mbu ngenda nono naye nga dita kulaba mu mugaso ngani atakulaba ono nagukulabamu ngani agukulabamu Vanessa yali Ziza Bafana yali agala Vanessa ate Ziza Bafana alina ne height ate kalungi kamana kugamba kino oba kalo kalungi tuganye naye n'omuyembe gubeerako omutodana gugeja ne gufuuka gwa green gwa mugwine gufuuka ye Ziza Bafana ate yena Muganda Ziza Bafana na Muganda andisanga wakatayina tabiri nayo yage atakola ngaita kuno tusavu 5 munana omwenda 2 nsavu 3 nati musamvu 8 5 noti 2 18 olabikenga oita kusimu zaffe studio lines zaffe togerezganyeko mageze nenga bali ku Dam Logistics mbabuzi zako nnyo mugamba mutyamu jabaleje mutusako engalo mujabaleje mukwasaganya nalo wakaye katimu kalapozi noscope matumideko nnyo ali ku Facebook Joyce Daniel nawe kutumideko nnyo nkwagala nnyo ngambira ku shinanti naye mutumidemo bale kwera nga muje promoter Juma kakusomera wani namba ya Smith naba promoter bonna abaliko Queen Bella tukwagala nnyo webale kwera nga ate okikwasaganya mu magezi ali kusimu gamba hello kalo toli mmere dede muno bagobombo wana maso bakane bagala nyo webale kwera nga ate muwereza embera ku muziki kuyo mwebali kale kawuchi kuvali eri ebutayunja ku ABS mberako mwebali kuweranga muwereza nsabayo akayimba kawomera then onagamba bamise Jackie I love you so much girls you're so smart kwendi mu magezi abuzako Agnes ekiryagonja nti amwagala nnyo mwana mwe musinga mu kintu kino mwebali kuweranga ate muwereza bamuyise Peter Kale asinzidde wali eri Ganda nti kwali ku muziki kuyo asabayo akayimba ka Grace Khan ekona kabali okubyumbukajimbirako kitonsa ne bannange oba mubijjawa bye mwogera Jackie Nasana ne abantu gono bamanyi gwe Jackie Nasana ya agambye munkubire Spice Diana best friend wankaja kwera kankolera okay mukwana ate nagamba Kalo webale kweza ne noscope Kalo nkwagala nnyo ne noscope munkolera olunaku nagamba tumukubire oluyimba lwa Desire luzino basicho David Utalo mukama kujja ko lwa Desire luzino ne David Utalo lero olunaku lwaba chala boka Abdallah Musake bubiri bwe basabye then ate tukomewo n'omuziki yo berako tovako tichagendera ddala maaso the smart ladies in the building eya banange ndi mulavu bana mwe seya nze mbugalavu kuba
tukomewa checho sicho naye kapa kati alinga beki 256 nava tukolemu yaffe muziki yesinga sicho checho sicho checho abamana obugoye ne bakyusa sicho checho eyo njivuddemu kubanga naye atubya izo okunyigira ngagamba ate sikyateka bulamu bwange mumatiga n'ebintu bye sikyakola naye kakuzukira bya Salvation mbagala nnyo mwe bali kuweereza Kauchi Rogers kwali mu magezi then nalubenge ndozade akakuandika nalukenge ngali wali kawempe ku muziki yo mberako nnyo mu magezi Pray for Me Kingdom by Ziza Bafana musajja mukwano tujja mukubera nga tuzanye ncha onagambye how are you ba mikwano drop me binyuma by Karoka Sita goes to all students of Lubaga High School. Sasha Gent mbagala nnyo wabale kueleza Kathy Nenoscope kwendi mu magezi ono nava ewakiso okay nava ewakiso bali kubera ko mu magezi mbagala nnyo baganda bange mwe bali kueleza mbera ko mu magezi drop me rema namakula deep in love kabanyimine magezi mukolo gwancha banango mukolo gutuwuba ebananke olazo ngati mukolo gutuwuba olazo tunasuka wano kati badiva banana babatani die hard barema kati banana bali bati bawulanga nati bakakaye naye munange mbatubindako nnyonnyo mwena uli die hard warema kyakabinye ncha mwa bali mu mathavu aida afumbirwa debyo official mimi wanga afumbirwa mali amangi naye afumbirwa bili official mutadde oyo tomulowoza ani kagwamu afumbirwa mali amangi ani Shakira mwangamba onakula wagamba muno oludde manyi tiyo kaje mnali manyi sewayi wala waje nali manyi ali wali ali kudamu na yakakala byaje mali abiri go kagwa abana kamala ne bafumba amaja kibategeza simu nonji wangamba omuntu babambalira mu mali ama we tunatukira omwaka ogujja ngakagwamu amaze kuba hiti ngamali agalina gwogamanyi kati alina lili official muganda wange limu basibulira wala mikwano musiba bulungi mwana babaka olinakolota Kurajja tujja kubeera nga tukikwasaganya akayimba kabichakke ekajja kuzanya olunaku orencha nga wali tumutokote nga naye twakola ki abira biradala Catch Me Live wali ali ku 97.3 sawa mnana obaka sawa ate 10 nga tukitwalaganya magezi program toka malirawo era nembosera ya wano itovaawo tujikwasaganya magezi Spice Diana nga gamanti mudu manager Roger abale kwasa Spice Diana ate munange nomuteka mune sente yebale kwasa manyaga yasajja wa manager wasa abakazi nabateka mulungi sente baga yali yaddi abali alichachi mawo kato wasomenda mbagala